Mukama yeebazibwe nate mwenna abaana ba Mukama abandaba mbeebaza olw'okubeera nga muzze nga mugoberera emisomo gino ate twebaza ne Mukama atukuumye n'abeera nga atuwa obulamu kubanga senga takuwadde bulamu wandibadde tondaba wandibadde tongoberera naye twebaza Mukama olw'obulamu bw'atuwadde. Tukyagenda mu maaso ne ekyokuyigako kyaffe kikwatagana n'okutuukiriza enteekateeka ya Katonda gy'akulinako oba okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwo byonna bitegeeza kyekimu nga kyetutegeeza nti Katonda ku ffenna abali ku nsi Katonda atulinako enteekateeka ye Katonda omutegefu akola buli kimu ng'akikola olw'ekigendererwa tayinza kubanga yantonda obanga yakutonda obanga yatonda omulala naye nga yabatonda babeere ku nsi kuno awatali kigendererwa. Katonda bwe yali atutonda okujja mu bulamu buno teyatuleeta tunyumirwe bunyumirwa bulamu buno, si kyekigendererwa kye nti yatuleeta tubunyumirwe. Sigamba ti Katonda tayagala tunyumirwe bulamu naye ekyo kyakubiri. Ekisookera ddala lwaki Katonda yatuleeta mu bulamu buno yayagala tutuukirize ekigendererwa buli omu Katonda kyamulinako, buli omu Katonda kyamulinako. Naye bwe ntuukiriza ekigendererwa ekyo ebirala byonna nze bye nandibadde njagala nange Mukama Katonda abireetera okutuukirira. Mukama waffe Yesu Kristo yatugamba nti musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, ebyo byonna ebirala bye twetaaga bigenda kutongerwako ffe ng'abantu singa tunoonya obwakabaka bwa Katonda nga bwe tusoose nga ye nnamba emu. Bwe tunoonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, ebirala byonna bye twetaaga mu nsi muno okubeera obulungi bigenda kutongerwako. Kati Yesu kye yali atuyigiriza kyali nti sooka otuukirize ekyo Katonda ye kye yateesa okubeera nga kyakuleetedde mu bulamu buno, kinoonye okituukirize. Bw'okituukiriza ebirala byonna bye weetaaga biri mu ekyo, bizingiddwa mu ekyo Katonda kyayagala otuukirize. Ngenda kusoma ekyawandiikibwa kino kiri mu kyamateeka essula 5 n'olunyiriri olwa 33. Njagala tululowoozeeko kyamateeka 5:33. Naye nga lwaki nsoma bino byonna njagala tumanye nti buli omu ku ffe oteekeddwa okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda kyakulinako mu bulamu buno. Kyamateeka 5:33 waga nti munaatambuliranga mu kkubo lyonna Mukama Katonda wammwe lye yabalagira. Munaatambuliranga mu kkubo lyonna Mukama Katonda wammwe lye yabalagira, mulyoke mubeerenga abalamu era mulabe ebirungi era mumale ennaku nnyingi mu nsi gye mulirya. Munaatambuliranga mu kkubo lyonna, akagambo ako lyonna kakulu, mu kkubo lyonna Mukama Katonda wammwe lye yabalagira. Wano yali tategeeza kutambula butambuzi lugendo, naye yali ategeeza kukwata ebyo bye yatulagira n'okubitambuliramu, kubeera nga tutambuliramu ebyo bye yateesa mu ntegeka ye, mu kuteesa kwe yatuteeseza. Senga ntambulira mu ekyo Mukama Katonda kye yanteeseza ne ntambulira mu nteekateeka ye, waliwo ebigenda okubeera kyayise okulaba ebirungi. Ekisooka agaye mulyoke mubeerenga balamu, ekyokubiri mulabe ebirungi, n'ekyokusatu era mumale ennaku nnyingi mu nsi gye mulirya. Mumanye olunyiriri olwo abantu bayinza okuba balulinako ebibuuzo bingi nti naye nga nze nali ndabyeyo
atambula nga Mukama bw'ayagala ate n'atawangaala. Ebibuuzo kyemmanyi gye biri eyo, naye saagala nnyo kudda mu bibuuzo ebitazimba, naye nga nkimanyi nti gye biri ebyo. Ayagala ekyo okukimwanukula, ojja kujja mu inbox yange okimbuuze, nja kukikwanukula, naye kugasagala kimalako obudde kuba si kyenjigiriza wano. Njagala tugende ku bigambo by'omusajja Dawudi bye yakuutira mutabani we Sulemaani. Ekyawandiikibwa ekyo kiri mu lunyiriri lumu lwokka bwe ruti, naye bwe nkitegeera gwe bw'okitegeera olaba nga kitukubiriza okukola ekyo Katonda kyayagala tukole mu bulamu buno, nga tulina okukikola ne tukituukiriza. Naye nga sinnaba kutuuka eyo, kansooke nsome kino ekyawandiikibwa, kyo kyali kya Mukama waffe Yesu Kristo nga yayogera mu Yokaana essuula ey'17 olunyiriri olwokuna. Yokaana 17 olunyiriri olwokuna lugamba nti, nze nkugulumizizza ku nsi kubanga omulimu gwe wampa okukola ngukomekkereza oba ngutuukirizza. Nga Mukama waffe agamba nze nkugulumizizza ku nsi, nti aleetedde Mukama waffe Yesu Kristo agamba nti aleetedde Katonda okubeera ng'agulumizibwa ku nsi. Aleetedde erinnya lya Katonda waffe okubeera nga ligulumizibwa. Lwaki? Kubanga omulimu Katonda gwe yamuwa okukola agukoze n'agutuukiriza n'agukomekkereza. Nga kyetaagisa nange naawe tukole ekyo Katonda kye yatuyitira, kye yatuleetera mu bulamu buno. Bwe tukituukiriza tuba tumugulumizizza ku nsi kuno, tuleetera erinnya lye okubeera nga ligulumizibwa mu bulamu bwaffe, nga ligulumizibwa n'eri abantu abalala abatumanyi era abatulaba nga tukola ekyo ekyokutuukiriza okuyita Katonda kwe yatuyita oba ekigendererwa Katonda kyatulinako. Naye kati kanzireyo ku bigambo bya Dawudi. Ebigambo bya Dawudi bino tubisoma mu kitabo ekiyitibwa Eby'omu Mirembe Ekisooka. Eby'omu Mirembe Ekisooka essula ya 28 olunyiriri lwa 10. Eby'omu Mirembe Ekisooka 28:10. Dawudi ng'akutira mutabani we ku bikwatagana n'okuzimba ennyumba ya Mukama, kubanga Katonda yali yalonda Dawudi, yali yalonda Sulemaani azimbe ennyumba ya Mukama. Olunyiriri luli lumu naye nga lulimu obutundu 4 bwenjagala twetegereza obulungi. Kati kansooke ndusome lwonna. Eby'omu Mirembe Ekisooka 28:10 waga nti weekuume nno. Ekyo ne kikomaawo. Kubanga Mukama alonze ggwe okuzimba ennyumba ey'ekiggwa. Nakyo ne kikomaawo. Ba n'amaanyi, nakyo ne kikomaawo. Okikolanga, nakyo ne kikomaawo. Kati mu bulamba weekuume nno, kubanga Mukama alonze ggwe okuzimba ennyumba ey'ekiggwa. Ba n'amaanyi okikolanga. Olunyiriri olwo nja kululambulula mu kuyigiriza kwange, ndukutulemu ebitundu 4. Ekisooka muge nti weekuume. Lwaki alina okwekuuma? Alina okwekuuma kubanga Mukama ye gwalonze okuzimba ennyumba ya Mukama. Okuzimba ennyumba ya Mukama. Saagadde kwogera kino ekiri wano kubanga abamu mukirinako ebirowoozo ate ebirala, naye tugiyite ennyumba ya Mukama. Ti kubanga Mukama alonze ggwe okuzimba ennyumba ya Mukama. Kati bw'omanya nti alonze ggwe, ekisooka aga nti ba n'amaanyi. Ba n'amaanyi, n'ekyokubiri okikolanga. Toyiwanga Mukama n'omaliriza nga tokoze ekyo kyakulondedde. Ba n'amaanyi okikolanga. Ninayo omwami gwe mmanyi yagenda yawummula, yafa. Naye nga bwe yali akyali mulamu, yali musajja abantu gwe baali bakkiririzaamu nti alinako ssente, ate ekyokubiri ng'alina omutima oguyamba, ogugaba n'okuyamba. Kati abantu baamutuukiriranga, balina ebizibu byabwe, abeetaaga okwewola, abaagala okubayamba obuyambi, okubawa obuwi, ebintu ebitali bimu. Naye bwe nali nga njogera naye yaŋŋamba bw'ati nti kinnuma nnyo
singa omuntu ajja gyendi nga ayagala muyamba oba nga azze okwewola naye ne mmaliriza nga nsanze sirina ssente ze nsobola okubeera nga muwola era naŋŋamba nti siyinza kumuleka kuva mu maaso gange waakiri nze ŋŋenda ne neewola ne mmuwa ssente nze ne nsigaza ebbanja naye ng'ekimuleetera okukola ekyo kiri bwe kiti sige nti naye bw'oba okola ngoze nkunyumiza bunyumiza oli kye yaŋŋamba ng'ekimuleetera okukola ekyo ng'agamba omuntu ono ayise ku bantu bameka kuba ateekeddwa okuba nga omuntu ono amanyi abantu bangi naye bonna abayiseeko najja eri nze gwe yegguliddewo okumbulira ekizibu kye okuŋŋamba muwole kati gagamba obwesiga obwo bwantaddemu saagala kubuyuwa nteekeddwa ne bwe mba sirina waakiri nfuna we neewola nfuna mpola ne nsobola okusisinkana ekyetaago ky'omuntu oyo. Nze ku lwange kyanjigiriza ebintu bingi si ku ludda olwo naye ku ludda luno olwa Mukama olw'okutuukiriza Katonda ky'ayagala mbere nga ntuukiriza nti Katonda yanneesiga mu kukola ekyo ky'ayagala nze gwe yatunuulira nze gwe yeesiga nga nawe bwe yakwesiga mu ngeri gye yakwesigamu Mukama n'akwesiga n'amanya nti ono agenda kunkolera kino n'ono agenda kutuukiriza kino n'ono agenda kutuukiriza kino ffenna n'abeerako byatwesigisa nga byanjawulo nga tebifaanagana naye nga byonna bikulu teriiyo buvunaanyizibwa Katonda bwe yawa muntu okubeera ng'atuukiriza nga si bukulu eri Mukama nga si bukulu eri omulimu ogw'obwakabaka bwa Katonda. Ffe abantu ffe tubinyooma ne tugamba nti ndaba ekyagundi kinene nnyo ate ekyange kyo tekituuka ku ekyo n'olwekyo nenkinyooma ne mmaliriza nga nange kennyini neenyoomeddemu. Naye buli Katonda kye yateekawo okubeera nga abaana b'abantu bakikola ku lulwe kikulu. Kaakati omusajja oli ekyo kye yanjigiriza ng'agamba nti ayise ku bantu bameka okujja gyendi. Kati ekyo kye njagala weebuuzenga ti naye Mukama lwaki yaleka abalala bonna n'abeera nga nze bwe yeesigisa okubeera nga ntuukiriza kino. Kati ebyo bye bigambo ebifaananako bwe bityo ebiri mu birowoozo bya Dawudi ng'ayogera ne mutabani we Sulemaani amugamba nti weekuume nno. Lwaki? Kubanga Mukama alonze ggwe okumuzimbira ennyumba. Mukama alonze ggwe okutuusa nga okkiriza munda mu ggwe nti ekyo ky'olina okukola ggwe Mukama gw'alonze okubeera ng'okikola. Oyinza okusigala nga olagajjala, oyinza okusigala nga tofuddeeyo. Naye senga munda mu ggwe okirowoozaako n'ogamba lwaki abalala Mukama yabawa kukola kirala nange lwaki yampa kukola kino? Kubanga ekyo kye yakuwa okubanga otuukiriza yandibadde akiwa n'omulala naye lwaki ggwe ng'omu? Kati bw'okirowooza ekyo nti lwaki yakikuwanga ggwe omu okubanga ggwe okituukiriza, manya nti Mukama yakwesiga. Osobola obwesige obwo okubeera nga obukuuma gy'ali ye bwe yakuteekamu. Bw'otakola ekyo okubeera nga obwesige bwe yakuteekamu ng'obukuuma n'okituukiriza omaliriza ng'omuyiye ng'oyiye oyo. Kaakati Dawudi kyagamba mutabani we Sulemaani amugamba toyiwa Mukama. Sulemaani toyiwa Mukama. Weekuume toyiwa Mukama. Lwaki? Katonda gwe gw'alonze. Akulonze okumuzimbira ennyumba. N'olwekyo ba n'amaanyi era okikolanga. Amakulu kituukirize. Fuba okulaba nga okikomekkereza nga Yesu bwe twamusomye mu Yokaana 17:4 ng'agamba nti nze nkugulumiriza ku nsi, nkugulumizisizza ku nsi. Lwaki? Kubanga omulimu gwe wampa okukola ngutuukiriza oba ngukomekkereza. Agamba nti weekuume. Lwaki olina okwekuuma? Kubanga waliwo bingi
ebiyinza okukulemesa. Omuntu bw'agamba nti weekuume omanya nti akulabula, ne kyaba akugamba nti waliwo bingi ebiyinza okukulemesa. Ku nsi kuno abantu bulijjo bwe tulowooza ku biyinza otulemesa, ebirowoozo byaffe bidduka mangu nnyo ne bigenda ku sitaani. Era singa obuuza abantu abasinga nti omulabe waffe yaani oba omulabe we yaani, ayinza okumaliriza nga ga nti sitaani. Kituufu sitaani mulabe w'abaana ba Katonda, naye si ye mulabe asooka. Omulabe asooka bulijjo annemesa okukola bye nteekeddwa okukola ebya Mukama taba sitaani. Omulabe asooka yenze kennyini, nze nsobola okweremesa. Omulabe wo asooka ye gwe kennyini, gwe osobola okweremesa okukola ebya Katonda. Gwe mulabe asooka. Ekyokubiri, omulabe owokubiri y'ensi. Ngeri ebyandika ebituga nti temwagalanga nsi, kubanga ebiri mu nsi bino byonna bye tulaba ne tugenda mu kino ne tugenda mu kino ne tugenda mu kino ne twegomba, ebyo okwagala ensi bwe bulabe eri Katonda. Bwe twagala ensi, okwagala ensi bulabe eri Katonda. Nze mulabe wange asooka. Ekyokubiri, ensi ye mulabe wange namba 2, kati sitaani ye mulabe wange namba 3. Kati Dawudi agamba mutabani we nti weekuume amakulu, saayo omwoyo, saayo omwoyo ku kyoteekeddwa okukola. Kitegeere bulungi kyoteekeddwa okukola, osseeyo omwoyo. Lwaki? Kubanga Katonda gwe gw'alonze, talonze mulala yenna yenna. Kyolina okutuukiriza Katonda alonze gwe. Ate ku nsi kuno oli omu wekka. Kyentegeeza nti tuyinza okufaananya amannya, nze nyinza okufaananya amannya n'abantu abalala, naye abantu abo si yenze newankubadde nga tufaananya amannya. Nsigala nga nze ndi omu nga nabo balala. Kati Mukama bw'aba alonze nze gw'aba alonze, abatalonze bali abalala newankubadde nga tusobola okubeera nga tufaananya amannya. Kakati Mukama alonze gwe okumuzimbira ennyumba. Ono ye yali Mukama amulonze kumuzimbira nnyumba, naye kakati gwe oyinza okubeera nga Mukama Katonda akulonze kumukolera kirala. Akulonze kubuulira njiri, akulonze kuyamba bantu be, akulonze kubeera muntu azzaamu abalala amaanyi, akulonze kubeera muweereza we, oba musumba oba mubuulizi wa njiri, oba alongoose empya za Mukama. Ebintu bingi nga Mukama Katonda bw'atuwa okuyita n'okulondebwa okw'enjawulo, naye ekikulu kumanya kiki Mukama kyayagala nkole, n'enfuba okubeera nga nkituukiriza. Waliwo ekyawandiikibwa, kino sikivuddeeko, nkyagenda nakyo mu maaso, naye njagala okukkaatiriza kye ŋŋamba n'ekyawandiikibwa ekiri mu Peetero ekyokubiri. Peetero ekyokubiri essuula 1 n'olunyiriri lwa 10. Ekyawandiikibwa ne kya Peetero ekyokubiri essuula eno 1 oba essuula esooka okuviira ddala ku lunyiriri ng'olwokusatu okukkira ddala n'otuuka ku lw'11. Kirina bingi bikituyigiriza, osobola okwesomerayo, naye olwaleero ka ŋŋende n'olunyiriri luno olw'10. Luga nti kale abooluganda, kyemunaavanga mweyongera obweyongezi, okufubanga, okunyweza okuyitibwa kwammwe n'okulondebwa. Kubanga ebyo bwe munaabikolanga temulyesittala n'akatono. Kale abooluganda, kyemunaavanga mweyongera obweyongezi, okufubanga, okunyweza okuyitibwa kwammwe n'okulondebwa. Amakulu nti Mukama ampita ate era nannonda, naye buvunaanyizibwa bwange ekyo kyampitiddemu ne kyannondeddemu okubeera nga ntuukiriza, okulaba nga nkituukiriza, nga nkikola. Era ekyo Dawudi kye yali agamba mutabani we, Mukama alonze ggwe, bana amaanyi okikolanga. Ne Peetero n'akituddiramu wano, Peetero
ekyokubiri essuula esooka olunyolo 10 nti kale abooluganda kyemunaavanga mweyongera obweyongezi okufubanga. Kirimu okufuba naye ate agamba okufuba okwo kulina okuba okufuba nga kugenda kweyongera, nga buli lunaku weeyongerako mu kigera we wabadde jjo nga kati si bw'oli, ng'ogenda weeyongerako buli lunaku okulaba nga okuyitibwako n'okulondebwako ekyo ekyakuleetera okuba Katonda akuyita, ekyo ekyakuleetera okuba nga Katonda akulonda ng'okituukiriza, ng'okireetera okubeera nga kituukirira. Agambye kale abooluganda kyemunaavanga mweyongera obweyongezi okufubanga okunyweza okuyitibwa kwammwe n'okulondebwa, kubanga ebyo bwe munaabikolanga temulyesittala n'akatono. Tulina obuzibu bwe tusinkana ng'abaana b'abantu, naye ng'obuzibu bwe buva ku bintu nga 2 oba 3. Ekisooka kwe kubeera nti abantu tebakakasa nti Katonda alina kye yabayitira okukola mu bulamu buno. Ng'abantu tebakakasa, they doubt it, babuusabuusa nti ddala Katonda alina kye yampitira okukola mu bulamu buno. Oba nkwegamba ng'oli ayinza n'okukirowooza. Eriyo ne yakiŋŋamba, sijja kwogera yali bwanzikiriza kye, naye ng'oli yaŋŋamba bw'ati nti Katonda munene nnyo, ali waggulu nnyo ow'abaana b'abantu, nti tayinza na kulowooza ku muntu kuddaawo nti amulowoozeeko nti ono alina okutuukiriza kino. Nga ekyagamba ebyo byogga nti Katonda alina kye yaŋŋamba okubeera nga ntuukiriza nti biri waggulu nnyo, nti Katonda atuli waggulu atayinza kuddawo okulowooza ku baana b'abantu. Naye ekyo si kituufu nti Katonda atulowoozaako ng'era ebyandiko ebigamba nti omuntu kye kiggwe okumulowooza n'okumutunuulira n'omulaba nga buli kyonna kyakola bulijjo. Tulina okumanya nti Katonda alina kye yatuyitira okukola. Sulemaani ye yali kuzimba nnyumba ya Mukama, gwe nange naffe tulina Mukama bye yatuyitira okukola. Naye ebigambo bino ebigamba nti weekuume kubanga Katonda alonze ggwe, ba n'amaanyi era okikolanga, olina okubeera ng'okituukiriza. Nja kubeera nga mbitambuliramu, nabagambye nti olunyiriri olwo lulimu bitundu 4, nja kubeera nga mbitambuliramu okutuusa nga ffenna tutuuse ku kikkiriza bwe tutyo nti Katonda alina kye yannondera, kye yampitira, kye yanteeseza, kye yantegekera okubeera nga nkola mu bulamu buno. Nina okukitegeera, nina okubeera nga nfuba okukikola, nga nfuba nga neeyongera buli kaseera okubeera nga nfuba okubeera nga nkikola, nga nkituukiriza, nga nkireetera okutuukirira. Yesu n'agamba nti nze nkugulumizisizza mu ku nsi kubanga omulimu gwe wampa okukola gukomekereza. Ffenna kitugwanidde okubeera nga tukomekereza oba nga tutuukiriza ekyo Mukama Katonda kye yatuyitira. Tujja kweyongerayo okulaba olunyiriri olwo. Mukama Katonda akulonze, Mukama Katonda yakuyita, Mukama Katonda yakuleeta mu bulamu buno olw'okutuukiriza ekyo, n'olwekyo ba n'amaanyi era okikolanga. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina.